KAKALAAMU TYMZ kwoli yona gyesinze okukwata ng'otuwuliriza ssaako n'otugoberera mu buli mbeera weebalenye ddala kukwata ng'otwekumiddeko mpolampola kubuuzaako n'okwanirizaako nze KAKALAAMU the answer wamma mpita answer w'omulembe guno. Kakati ekiriwo kyakuyozaayoza ssaako n'okukwata nga tutegeeza abantu ku kiki ekigenda mu maaso ekituufu. Nina abantu 6 be tugenda okukwatako olunaku olwaleero. Abantu bano be tugenda okukwatako tubayozaayoza olw'okuba nga batuuse ku kkula ly'okubeera nga balina omutima ogwagaliza bannayuganda n'ogufaayo eri bannayuganda. Oba ntegedde abantu bano tubarankinze okubeera nga be bantu abasinga omutima ogwagaliza bannayuganda n'ogufaayo eri bannayuganda naddala mu mbeera eno gye tulimu gye twavuddeko awo omukulembeze yagamba teri munnabyabufuzi agenda kuddamu kuwa bantu byakulya byonna wabula bano bagenze okubyogera byonna nga bo baafaayo dda. Mu bano nina abantu 6 top 6 politician bannabyabufuzi 6 abafuddeyo eri abantu baabwe era bano abantu mbasaba mufeeyo nnyo we banaabeesimbye waakiri bba wa kalulu kubanga bafuddeyo nnyo mu buli mbeera. Ali ku namba 6 tulinako omukulu amanyiddwa nga Segirinya Muhammad. Ono tumanyi nga kazanyinkirizi naye ebintu bya charity bino abadde amazeemu ebbanga ng'abikolakola ng'akolakola obuntu bwe mpolampola. So ne kuguno omulundi yagudde ewalamu n'ewalungi n'asobola okuba ate ng'agulayo obuwunga nga bw'obulabaawo n'akola ebintu bwe bityo. Segirinya gwe twogerako munnabyabufuzi na Lord Kansala e Kawempaawo naye ndowooza alina ekifo ky'ayagala okuba ate nga yeesimbawo 221 singa biba bigenze bulungi. So omukulu oyo Segirinya twagala omwebaza yaguzeeyo obuwunga n'abuwa ku bannakawempaawo buli omu n'agendako n'akantu. Muvubuka nakyali muto ali mu myaka 32 egy'obukulu mumulabiranga ddala era tumwebaza ku kintu kyakoledde bannayuganda oba oli awo bamaama baffe baganda baffe ne bafunako ak'okulya naddala mu mbeera eno nga teryakola. Ku namba 5 tulinako omwogezi wa People Power amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi ono mwogezi wa People Power yali munnamawulire wabula ekyenjawulo ekiriwo nti ng'ovudde ku kyokubeera nti nno ye mwogezi wa People Power ate ayagala kuba ate nga yeesimbawo ennakawa. So omukulu ono alina emyaka 34 egy'obukulu muvubuka akyali muto ku mutima gwalaze ogw'okuba ate nga ayamba bannayuganda mumulabiranga ddala 221 era twagala okwebaza mukulu Joel Ssenyonyi ku kyokoze weebale nnyo weebalire ddala okuba ate nga at least oyambyeko ku bannayuganda yabagulidde obuwunga nga bwolaba n'agaba sabbuuni nga agaba tafuddeeyo kwani oba okitegeera tafuddeeyo ku bibiina nga bwolaba wa NRM mu mulamba gwabwe ayambadde t-shirt ya Vote Museveni naye ono omwana wa People Power omwogezi wa Bobi Wine wa People Power wuuyo ali ku namba 5 y'olunaku olwaleero ku bantu ba politician abafuddeyo okugabira abantu ebyokulya mu mbeera eno gye tulimu ey'akazigizigi. Ku namba 4 tulinako omukyala mwogezi nnyo naye waliwo ebyokugwera n'obidda aside n'okwata ku koolina n'owaako omuntu ono bamuyita Betty Nambooze mubaka mu kifo ekimanyiddwa nga Mukono municipality muwagizi wa DP era munna DP lukulwe ne at least ku luno nga bwogeza kukwate ngolaba ebijanjaalo bwogeza kukwate ngolaba akawunga yagezako kukwate nga agabira abantu nga bwogeza kukwate ngolaba side zaawo. Tweyanza nnyo tweyanzege onalebo Betty Nambooze munnabyabufuzi naye nkugambye tuli mu kurankinga bannabyabufuzi 5 ab'e Uganda abafuddeyo okufa ku bantu baabwe 221 wabanga atuusi abantu bano mu bafeeko mukyalo ono alina emyaka 5 egy'obukulu agenderedde ne mu byobufuzi tukyamwetaaga afuddeyo weebale nnyo weebalire ddala. Ku namba 3 tulinako omubaka wa Kyaddondo East. Omubaka ono amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abamumanyi nga Bobi Wine ali ku namba 3 gye buvuddeko awo najja ne mbagamba nti yali atubidde n'ebyokulya wabula yamala ne bakkaanya nga bagenda tani kubigaba lwakubiri luno bawo omanyi ebyaliwo naye at least mwene embeera yonna gye tulimu abantu bano bafuddeyo okulabika nga bakwata ku kabalina webale nnyo Bobi Wine webale nnyo webali ddala era omubaka ono ayagala kuva ku kyabubaka agende ku bwa president ali serious nnyo era yakulira ekiside ekimanyiddwa ng'ekya People Power mumulabiranga ddala Basseruganda wabanga atuuse ku ballot paper yammwe omuvubuka waffe ono w'emyaka 38 Bobi Wine kukyalaze bannayuganda mu mbeera eno y'akazigizigi olaba amatooke sabbuuni buwunga byonna nga bwogeza kwate ng'obiraba awo n'asalawo n'agamba abireko ku bantu. Bobi Wine webale nnyo webalire ddala ali ku namba 3 ne tujja ku namba 2 tulinako Muhammad Nsereko ono mubaka mu Kampala Central ono yaviirako n'ekyomukulembeze ekyokugamba abantu okulekera awo bannabyabufuzi okugabira abantu ebyokulya naye agenda okyogera abantu benkusomeddeko bali batandise okufuna procedure entuufu ey'okugabamu ebintu bino. Muhammad Nsereko alina emyaka 39 ne 221 tannabalagawo sayini yonna era nti ayinza okuva okwesimbawo n'olw'ensonga eyo bwe muba mumulabye ku ballot paper Muhammad Nsereko muntu webalizanga bwe mutyo nga ye omunnabyabufuzi ateyagaliza waakiri n'akwatako akatono n'agabana n'abantu okutaasa mu mbeera eno. Ku namba 1 atuwuliriza KAKALAAMU TYMZ tulinako omwana musajja munnakyalo naye ng'ono omusajja muvubuka naye omusajja
ono bamuyita Lutamaguzi Ssemakula akiikirira Nakaseke South constituency. Lutamaguzi Ssemakula alina emyaka 4 egy'obukulu, wabula mu bintu bye yagabye mulimu amatooke. Ogenda kumbuuza amatooke gokaago gasinga bali bonna babadde ku namba 5 ne namba 6. Wuliriza, Lutamaguzi Ssemakula teyakoma ku kyakwata bukwasi matooke ago n'agagabira abantu, wabula n'ebbaluwa ejogeza kukwata ng'olaba yali emusalako miliyoni 2 buli mwezi era yagiwa mu parliament, yagiwa speaker akiteeke mu nkola bamusaleko miliyoni 2 ku musala gwe gwafuna. Bw'atyo Lutamaguzi Ssemakula okumwebaza kwe kwalaze mwene embeera nga tugisima tuse ffenna, walabikanga ku ballot paper mu 2021 mumwebaze nga bwe mutyo. Bebonna abantu bali 6 benkulondedde olunaku olwaleero ba politician, Ugandan politician abasobodde okuyamba abantu mu kaseera kano. Abala bonna b'omanyi wabatalabikidde kuno takulimbalimba.